Poliisi enkulu y'ekibuga ekwasiddwa mu butongole Moses Anguyo yali omusirikale ku kkomera ery'ekibuga eyakuba bakama b'amasasi ne bafiirawo. Nga 23 omwezi ogwokubiri omwaka guno yakuba bakama be basatu amasasi agabatirawo okuli Assistant Superintendent of Prison Hope Catherine, Principal Officer Kishuru Bright ne Ayebale Sala mukyala we yali akulira ekkomera. Mu mbeera y'emu oluvannyuma lw'ennaku 2 n'omwana Ayebale Sala eyali yakosebwa n'essasi naye yamala n'afa. Essasi erisooka alikubidde wabweru nga nyimiriddeawo n'ente zange n'ayingira munda gye baddukidde yakubidde afande Hope amasasi 2 agamutiddewo. Afande babiri n'agwa kava wansi mu kimeeza yetamulabye kati abadde afuluma n'akuba eddala. Wawese ensonda bw'ati nze n'ennyingira okunoonya ekibaddeyo munda. Ayise ku civilians abantu aba bulijjo talina gwakosezza kubanga abamu atubuse nga tugudde wansi, abalala abapota babadde wali wennyini wakubidde oli amasasi. Nadduka emisinde najjamu enkofiira, nadduka n'atuuka ku botiika emu n'asikawo essaati n'agyambala nadduka era ng'alina emmundu. Naye kino kye kisoosewo era tulina okukinoonyereza mpaka tutuuke ku ntobo wekivudde. Kadere Anguyo akwasiddwa poliisi enkulu y'ekibuga era DPC akulira okunoonyeza ku buzibu emisango n'abalala babaddewo. Anguyo yakwatiddwa ne banne 5 nga bonna ba luganda lwe. Amu ku bakulembeze mu tawuni kansu y'ekibuga basanyukidde nnyo okukwatibwa kwa Anguyo. Okukwatibwa kwa Anguyo omutemu oyo kali butemu kwatukoze bulungi. Ffenna emitima gyali gyatuwewanika dda era emmeeme nga zatwennyika dda ng'omusajja oyo tumanyi abuze. Awere emmembe n'emisango egyo oba oliawo ne bannayuganda bajja kubanga bagamba nti weewaawo gavumenti yaabwe erina kyekola. Kineme tujjewo kiri abantu tebabadde balowooza nti gavumenti olumu eremererwa okukuuma abantu baayo. Samuel Mugabi yakusakidde Gweno ku Lwabukedde TV.